buli kigenda mu maaso ku nsonga za Kawempe North twagala tubeere butoola era munnange NUP emaze okubeera ng'etubagulizaako nti aba security kye bakola kati bakutte ba agents bakwata ba agents aba NUP ne babatulugunya ne babakaka okubeera nga bakola obujulizi bakola statements eziruma Nalukoola ezikakasa nti Nalukoola ddala kalulu ke bakola ki bakakwatamu aba NUP nga bo bennyini ba agents be bakola obujulizi obwo oluvannyuma lw'okubeera nga batulugunyizibwa police station. Tugenda kubanga tukiraba bakikola batya kakati munnange nga bamaze okubeera nga bagazeetinga Nalukoola Electoral Commission emaze okubeera nga emugazeetinga bwatyo Nambi ne ttiimu ye ey'abannamateeka bamaze dde okupetitioninga Electoral Commission bamaze okuteekayo okwemulugunya kwabwe nga balaga nti baagala baddemu akalulu kabalibwe baagala akalulu kaddemu okubeera nga kabalibwa kubanga bo bagamba nti akalulu bakakwatamu ebyaddala. Already Electoral Commission yo yakakasizza dda Nalukoola era nga alina okubeera nga alayira nti ye mubaka omulonde era n'obululu n'ebuwa yadde waliwo obweyongeddeko naye Nalukoola bamwongeddeyoko ku bululu Nambi abadde yakimanyi kuva mabega nti bamwongera obululu. Kakati munnange Lubongoya agambye nti bannange okuleka mpozzi nti oyo Nambi ne bw'aba alina magic balamu ne bw'aba nga amugabanyizaako ku ddogo naye tasobola kubeera nga akalulu ke tasobola kukyusa byava mu kalulu tekisoboka. Ye Odoi Tango Odoi agamba nti obujulizi weebuli balaga nti akalulu bakabba weebuli nti omusango gende maaso mu kkooti. Kale tugenda kuba tubitunulamu byonna ebyo nga bw'obiwulidde awo tulabe muganda wange wawe tuyimiridde anti bagamba ekijjomanyi kinyaga bitono. Teweerabira aba Hillside View Apartments wali ku Ntebe Road weebali nnyo ezo apartments weeziri kasootuke kajjansi oba ekitende oba Namulanda amakubo weegali agakonekiting okutuusa wali ku kyaki ku kasozi Jjanyi era bw'otuuka awo Hillside View Apartments ozisangawo zirimu buli kimu teweetaga kweteeka kintu na kimu wifi ya bwereere security eri gguluggulu amasannyalaze tegavaako okukosa n'okubeera nti nno muganda wange mulimu ebisenge bisukka mu kimu ekirungu eky'omulembe eddiira ery'omulembe byonna malidaadi kakati munnange kigambo ekyo tatange yatera ngo ekyogera malidaadi nga kinsesa nnyo nga nkyali mwana muto ti malidaadi naye nenkitegeera oluvannyuma. Kakati munnange ne Team Property Consultants nabo gye bali gwayagala okumanya kubikwata ku ttaka oyagala gula ttaka oyagala kutunda ttaka oyagala kumanya kubikwatagana ku nsonga za byapa oyagala bapunta grade ezisobola okubeera nga zikuyambako okulevelinga ettaka zonna bazirina aba Team Property Consultants Limited era ennamba zaabwe kweziri awo. Omusawo waali doctor qualified doctor si musawo wa kinnansi wabula doctor ajja yakola research ku habo olwo agatta n'eddagala ezzungu. Yes kyekimufuula ekyenjawulo nti omusawo ono akoze research ate ali talented asobola okujjanjaba n'otereera bulungi nnyo naddala ng'omubulidde amazima omuwadde medical reports oba bakozeeko somewhere ne bakugamba kyona kino n'atunulamu bw'ati asobola okukubwa bulungi eddagala n'owona kasita obeera nga tonyoomye abamu akozesa katono ate n'adda eri ate n'akola atya kugamba nga tebasalawo waliwo omulwadde nga yitasalawo abo nabo bali eyo nali mbalabyeko naye sinabafunako wano. Alright mwongere okubeera nga musiibulula abasiibi era tunaatera okubeera nga ekisiibo tukikuba olukumu mutwe wano mu mikwesese babeerawo ennyo muweeyokko kubanga abantu babeerawo muganda wange nga nabo essuubi lyabwe libali mu balala nga essuubi erisinga obungi libali mu balala naye nga bandiyagadde okutambulira wamu n'embeera y'ensi naye nga munnange obusobozi Allah ye yabuteekaawo bwe butyo. Kale tuba tujja kukwasaganyiza wamu tusobole okubeera nga tumalako kubanga munnange buli omu aba munnange agumira ku munne bwekityo bwe kiri. Okay tugende kakati munnange ekibiina kino ekya NUP obukulembeze bwakyo
butukakasa nga batugamba nti security eri mu kutagetinga okukosa n'okutulugunya ba agents aba NUP era nga bano mu kubatulugunya baagala kufureminga Nalukoola nga bagamba nti Nalukoola yenyigira mu election malpractice yenyigira mu bikolwa ebyobubbi bw'obululu Nalukoola. Kakati munnange bano bagamba nti security kyekola eri mu kukwata n'okutulugunya ba polling agents bonna era nga bano munnange babakaka nga bamaze okubeera nga babanyiga emipiira nga bamanyize nga babaka okubeera nga basayininga affidavits oba ebirayiro nga ebirayiro bino bigenda kukozesebwa mu kkooti ng'obujulizi okubeera nga balumiriza Nalukoola nti ono Nalukoola yabba akalulu n'akoowa n'okukoowa ffe baali ba agenti ba NUP bannange tuli babba nga baagala bibeere bwe bityo. Omanyi wano ne wabeera batulugunyiza omuntu bayinza n'okugamba nti Nalukoola n'amaani atutulugunya anti nga munnange batidde nga bumwala basanya bwe yajja n'akola oluvannyuma nabano tubalinde bajja kumaliriza okuwa obujulizi ate bamale bagambe nedda oba mu kkooti yennyini bagaane. Kakati munnange nga bagamba nti akalulu ka Kawempe North Nalukoola yayitirawo awo bw'atyo mu kubba nga bamaze okubeera nga babakaka. Kakati munnange bino byonna bize oluvannyuma lw'okubeera nti nno babiri ku bammemba ba NUP bakwatibwa njukira mu by election bakwatibwa yadde nga tumaze by election akalulu nga kawedde bakwatibwa Maachi nga 22-25 NUP Secretary General Lewis Lubongoya atukakasa era nga avumirira nti okukwata ba agents kususse nti bano babadde nga bajja babakwata bwe bino yabyogedde nakuzomezi nga 24 March 2025 nti munnange babadde nga abasajja bakwata nti ani yali polling agent nga bakwata ani no mulala yaliwa nga bajja bayoola bakubuuza nti tubuulireyo omu abakukutte musajja akukutte emipiira agisika obulumi bw'oliko ng'olina kwogera bwogezi nti bannange negundi n'abamwefaanaanyiriza bonna ojja kuboogera muganda wange. Kati bwe batyo nga bajja okubeera nga babakwata babatulugunya okusobola okubeera nga munnange babajjako statements bakyalenjinge obuwanguzi bwa Nalukoola. Kakati munnange Lubongoya yatukakasa ng'atugamba nti ba polling agents bano babadde nga bajja bakwatibwa bajja batulugunyizibwa mu nsonga efaanaganako bwetu nga babakaka. Kakati bw'atyo n'avumirira nti waliwo abamu ba opposition members be batagetinga nga babatunuulidde waga nti ono kakati yayinza okubaako ne bakwata naye era nti abo bonna abakola ebyo bagenda bonna kukisasulira singa akaseera kanaba katuuse. Era agamba nti abantu baffe yadde bakwatibwa naye abo abakiri emabega tebagenda kugenda nga tebakwatiddwako. Nalukoola naye kenyini bw'atyo yayogedde ku General Museveni nti General Museveni bino byonna yabipulaninga campaign eno yagirimu ey'okulaba nga obululu bwe muganda wange bonna babuyiwamu amazzi nti obuwanguzi bwe munnange babulangirire nti nedda tebuliyo babba. Kakati bw'atyo n'akakasa nti security officers bonna security forces bonna baali bakolera kibiina kya NRM okulaba nga bagetageta obujulizi bafabricatinga evidence. Yagambye nti General Museveni abantu bo bakwata ba agents bange ne ba supervisors era ne babakaka okubeera nga basayininga ebirayiro affidavits nga bino bagenda kubeera nga babikozesa mu musango NRM gweyagala okuwaaba ng'ewaabira Nalukoola nti yabba akalulu. Kakati naawe ekyokulabirako n'agamba nti waliwo Henry Buule oba ono nga local government official okuva ekikaaya
era nga ono yawambibwa. Wabaawo William Soka, ono Nuupu agent, agambibwa okuba nti munnange yatulugunyizibwa, ali mu kutulugunyizibwa, siti yatulugunyizibwa, wabula ne bwe twogerera essaawa eno ali wali Kawempe police station, abasajja emipiira bali mu kukola ki? Bali mu kusika okusobola okubeera nga bamukamulamu amazima agataliiyo. Tiyogera agayiiye gwe yiiya kwegamba nga oli ayagala oveemu ansa nti ye. Kakati munnange nakakasa nti ba agents abo ba operatives bali mu kutulugunya Soka asobole okubeera nga awa obujulizi obutaliiyo, nambi asobole okubeera nga atwala mu kkooti ebyo ebikakiddwa mu Soka oba n'abalala bonna. Kakati bwatu Lubonge yagambye nti Nuupu tegenda ku backing down, tegenda munnange kubivaako buvi, struggle ekyagenda mu maaso ey'obwenkanya, era gavumenti bwetegezaako okulaba nga eyiiyiriza nga eyagala okozesa ba opposition members okubatulugunya mbu esobole okubeera nga ewa omuzinzi omusango gwayo nambi gwatutte mu kkooti. Naye n'akakasa nti munnange abantu b'e Kawempe North bayogera n'eddoboozi ery'omwanguka, era tewaliiwo munnange kutiisatiisa kwa ngeri yonna kugenda kubeera nga kujjawo amazima. Tewaliiwo kutiisatiisa kwonna kugenda kujjawo mazima. Era bwe bati ne basaba nti abantu baffe baali badde bateebwa kuba tebalina musango, kubanga byonna ebyo biteekebwamu ssente state okubeera nga munnange ate etulugunya abantu. Naye nga eno nambi ye ali serious nnyo nkugambye, ayagala kuteekayo kwemulugunya kwe, ayagala akalulu kaddemu okubeera nga kabalibwa oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda kamaze okubeera nga kakakasa nalukoola kamugazeetinze dda. Kati munnange Farida Nambi ow'ekibiina kino ekya National Resistance Movement abambala yero, muganda wange, agamba nti kakati nalukoola olumala okugazeetingibwa kiba kitegeeza nti babiira balina okubeera nga bateekayo petition yaabwe, era nga baagala akalulu kaddemu okubeera nga kabalibwa, kalina okuba nga kaddamu okubeera nga kabalibwa, kubanga bo bagamba nti akalulu kabbibwa, obululu bwe bwabbibwa, era nga akiikirirwa munnamateeka ayitibwa Atwijukire Dennis Advocates, company gyakozesezza. Bwe batyo munnange bamaze dde okubeera nga bateekayo okwemulugunya kwabwe, nga bagamba nti waaliwo ebitaatuukirira bingi nnyo, era baagala wabeewo ekikolebwa. Bagamba nti mu kubala akalulu awo waliwo ebitaatuukirira bulungi nnyo, era agamba nti nno singa baddamu okubeera nga babala akalulu kano kiba kitegeeza nti amazima gagenda kubeera nga gaviirayo ddala singa baddamu okukabala. Jjukira nti awo abantu bo bagamba nti bamaze dde okubeera nga baddira obululu babupakira mu bubokisi buli bwe babasanga bagolola basennyonyi luli, kakati babupakiddemu dda muganda wange, baagala baddemu babale bagambe nti omuntu waffe wuno awangudde. Nenze kye neebuuza ddala bwe tutunuulira bino ebiri mu kalulu ke Kawempe North, gwe muganda wange ampuliriza, olabira ddala nti akalulu 226 nga kale ogyeko akabamemba ba palamenti, leka tugeze kati nga tulonda Museveni n'omulala Robert Kyagulanyi Ssentamu Museveni n'abalala ababeera beesimbyewo, ng'okakasa nti bano abasajja balinawo chansi yonna eyinza okukkiriza Museveni okuwangulwa, kubanga yawangulwa naye gwe olabira ddala, kubanga bino biragira ddala tebasobola yadde n'okukkiriza yadde n'okutubuulirayo akazima akatono ennyo mu kalulu. Tebasobola tekyo tebali kikola nti akalulu kabeere kamazima na bwenkanya kalibeerawo ddi e Uganda. Olaba wano aka Kawempe North gye bamanyi nti okulondowa NRM kiri haramu. Nalaba wano Munyagwa agamba nti wano e Kawempe NRM eri haramu. Kakati gwoveeri mbw'obagambe nti nno Museveni obululu luno byabakama abo baze nti Museveni bamusinze nti alangirire, naawe kirabulabye nti akalulu kabeera ka kibbi ebyaddala. Tugenda bugenzi mu kalulu kulaga maanyi nga opposition nga bulijjo lwakuba kye kitukubye emiggo. Kakati
Munnange legal team ye yamaze kubeera ng'estatinga eya Nambi nti legal team ye mu kuwaayo mu petition gye yawaddeyo eri akakiiko k'ebyokulonda nti tulagiddwa client waffe Nambi Farida Kigongo nga ayagala okubeera nga ekintu kino akikwasaganya mu ngeri ey'amateeka apasuinga legal action era ng'ekigendererwa kyakuddamu kubeera nga babala akalulu akaggwa Kawempe by election era nti byonna ebyetaagisa okusaba babirina bamaze okubeera nga babifayiringa era balinze bulinzi further proceedings balinze bulinzi biddako kakati ekyo ngomaze okubeera ng'okitegeera nti kakati ekizibu ekiriwo Nalukola yabadde ayogera ng'agamba kati wabaddewo ndowooza nti oba tugire tuwunzike naye nga bigaanye tebalina ngeri gye baza kiwunzikamu kakati okutya kw'abantu kubaddewo nti bayinza obutalayiza Nalukola naye ekyo kibadde tekisoboka omusango wa NRM okusobola okugenda mu kkooti kitegeeza ate Nalukola alina kusooka kulayira kubanga okulayira kwe kitegeeza nti Electoral Commission emaze okubeera ng'emugazeetinga emukakasa era ng'efulumiza gazeeti yaayo nga ebyatambula nga bwe byagenda mu bululu n'ababaka bonna aba contestants bonna bataddeko abaavuganya kati kitegeeza emaze okukakasa mu butongole nti oyo yawangudde kati parliament kyeba erinda kyokka ng'emulayiza kati olwo abamubaka already kati eri omusango negutya kugutunulwamu petition nesooka etunulwamu Nalukola already nga mubaka nga kugamba kye balina okukola nti already be balina okukakasa Nalukola okulayira kubanga baagala oteeka omusango mu kkooti kati omusango ogenda mu kkooti kitegeeza alina sooka kulayira balina sooka mu gazeetinga Nalukola nga bwagamba anti kaakati balina kusooka kungazeetinga bajja kundayize lwampaka abasajja nga bawulira obusungu bagamba wadnanga akasajja kano muganda wange anti bagamba nti omukisa mpewo ne boggala gukola ki guyingira ogenda olaba nga ate mu butuufu bw'okuteekayo musango lya nasooka kulayira ate kugamba nga ekimu kirina okusooka ekirala sooka kibeerewo obusungu buli awo Museveni ayinza n'okugamba nti etteeka balikyuseemu ennongoosereza kakati bwe bakuwaabira tosooka kulayira kakati munnange Electoral Commission nga bwe nkukakasizza nti already yabadde yakakasizza dda Nalukola yamukakasizza era nga mukakasa nga bakakasa nti ye mubaka omulonde baatuwadde ebyavudde mu kulonda era balangiridde nti kituufu munnange results ezo ezaava mu parliamentary by election ne bazituwa era ne batuwa n'ebyo ezasooka ne batuwa n'endala kwegamba ze bagamba nti kati nga bamaze batuwadde ze basooka okulangirira wali ne batuwa n'endala kubasinzidde gazeeti nga nti ndowooza nga bazeemu okwetegeeza buli kimu kati babala kati simanyi kiki bagenda kuddamu kubala kubanga akakiiko k'ebyokulonda already ko kaba kazzeemu dda okubala ne kabongera n'obululu kubanga yo ono gyagamba kyayita vote recount ekyo sinnakitegeera kubanga already batukakasizza ne batugamba ye kennyini by the way mukyala Nambi yasoose kutugamba nti jjukira yatubulidde obululu bwe bayongeddeko bwe yeeyongeddeko nga mu ngeri y'okwewaana bw'abanga obwabukkiriza era ng'abwaniriza era ng'abwaniriza kiba kitegeeza nti already yakkiriza dda kubanga already nga obululu okuva ku buli bwe twali tumanyi obuli mu kanaana kati nga agamba nti afunye alina kenda 325 nga buvudde ku buli akanaana wabwali kanaana mu bumeka seerabidde bwali kanaana mu something kubanga n'obwabalala bwonna ngenda kuba mbukuwa naye nga already tumaze okubeera nga tukitegeera nti obwo yabukkiriza yabadde nga amaze okubukkiriza ate nga nabo butugenda ku kigambo recount kitegeeza tebabeera bazzeemu ne babala ne bafuna nga avudde ku kanaana ayingidde akenda 325 kenda 325 kakati ekyo
twegamba nga kiri bwe kityo naye nga okusinziira ku biriwo nga bwe nkukakasizza nti akakiiko k'ebyokulondako katubuulira katuwadde dda buli kimu ne katuwa gazeeti yaako ne kagituwa mu bulambulukufu era netugikola ki netujota buliro nti ekisingako neewuunyisa nti Nambi obululu obwo bwe bamwongeddemu abukkiriza naye ate agamba nti balina okukola vote recount kitegeeza nti aba alina okuwaabira akakiiko k'ebyokulonda aba alina okubeera nga akawaabira akakiiko k'ebyokulonda bwe kitegeeza nti kaabala mu bukyamu neko kagamba nti twaddamu ne tubala era ne kawa gazeeti yaako kakati bano bagamba okusinziira batugamba nti balina obululu bagamba gazeeti the number of votes ne batuwa number of votes announced at the tally center ze balangirira luli mwe bali bagezako kubbira nga tulaba waliwo ino mu mmeeza agiraagira Balubongo yabagamba waife DR forms tulina kuliko birala mujjukira awo kati bano batugamba Edward Stanley Engena Maitum mutabani wa Dr. Milton Obote yajjanga independent yafuna obululu 23 kati obuli gazetted bwebakakasiza nti ddala bwe yafuna kati wali ku tale center bwe twasooka okufunira ebyasooka nti yalina 22 nti akalulu akamu baali tebakalabye bambi nga yali nga kibiri kakati Henry Mubiru Kasacca ono DP gwe yasimbawo mukasambidde gwe yagaana okuwagira kubanga yali mbu ayagala mbu bawagira omuntu omu kubanga yali mukwano gwa Nalukoola nnyo tasobola muvaamu era yawagira Nalukoola kakati bano Henry Kasacca yafuna 10 obululu obuli gazetted nawali ku tale center tebamubbayade n'akalulu obululu bwe bwo tebubbika muganda wange 10 era bwali nawali 10 kati Mohamed Luswa Luwemba yafuna 241 obuli gazetted obutuufu kati naye kati wali mu kusooka batugamba 241 wakalulu ke bali bakabbi Elias Luyimbazi Nalukoola owa NUP naye bamwongeddeko ku bululu bamwongeddeko omutwalo gumu 7,939 bwe buli gazetted kati obukakafu kabagenda okubeera nga bamulangirira nti obwo bwe bululu bwe yafuna obutuufu era tewali ku complaininga byaliwo mubbe naye era bwabalemerawo kakati bwe basooka okubeera nga balangirira wali nga bapalapalanya bwali omutwalo gumu 7,764 baali bamubbiyeyo obululu ssebo buli mu 10 bungi 17 bwemba sibaze bubi kibalo kyange kiyinza okuba nga kinobye munyambeko kakati Sadat Mukiibi wa FDC ono nno naye baali bamubyeyo ku bululu ssebo 243 we bagazeeti nze butuufu naye wali bali bamubye bamuwadde 239 sajja bululu bwobwo bwonna kakati Hanifa Karadi Mulerwa yajjanga independent ono yali wa NRM naye baali bamubye obululu bwe yafuna 3 balangidde 389 obutuufu buli gazetted naye wali baali balangidde 391 obululu bwe naye kati buno bwobugattako katugeze nti kale ono mona NRM n'ogatta ku buli akenda era still asigala waawo talina gy'alaga kikazi wattu Farida Nambi kuba kati buno bwe tuyinza okugamba nti kati kale bwe bwali obubwe tumuwako tusigazaayo ko obululu obutonotono era wawaki kuba ono naye muntu nga ye walina abaali bamwagala nga ye ate nabwo bonna tabumalaawo kakati Ismail Musiitwa owa PPP mannange afuna obululu 39 obuli gazetted era nawali bagamba 39 obwe tebubbi oyo no tabbika gwenda bya batabbika ono Ismail Musiitwa owa PPP tabbika ne Henry Mubiru Kasacca owa DP abo tebabbika obululu bwabwe bwobubala era bwebuba tebweyongerako tebukyukako mubbe balala abo bo babalogerawa kakati munnange already Lubongoya yeewuunya yagamba nti bannange okoleka omukyalo ono Nambi nga agenze neyeekwata ku Balamu n'amutwala Balamu gy'alugira ano omusajja omulago gwe baŋŋambye mbu mulogo nnyo
omusajja w'ebusoga eyo katuukiro wembu oyo mulogo bwino njamu babalumu akuba nkyamukuŋŋaanya mpolampola akati muganda wange bye baŋŋambye bizibu era nnyinza obutabyogera manyi si buli kimu nti nze nkyogera ebimu nsirika ndeka muganda wange naye David Lewis Lubongoya agamba nti omukyalo ono okuleka mpozi nga agenze ku muntu wa Balamu baba tugamba wano waliwo omuntu bwe yatugamba nti wano ye Uganda amanyi abalogo babiri aba mbu baatya yagamba nti atya Balamu atya Kadaga omuntu omu bwatu bwe yagamba aba yali Abitex yali Abitex ayinza okubuuka obulogo oyo sisuubira kakati yategeera nti balogo tekubanga ati babeera bwamu ne Balamu bava wamu tukuba amanyiyo gyalugera nekirekuba kakati nange ye bwati atugamba nti balabika bano bagezako okupulaninga ekintu kye tutamanyi balina engeri gye bagala okuutizaamu tale sheet nti baleete obaoliawo endala ku eyo gye tutamanyi gye tubadde tumanyi era nti ekintu kino kyetaaga okutunulwamu ennyo eraga nti Nambi okuleka mpozi nga akoze magic okubeera ng'akyusa obululu naye muganda wange ne bwe baddamu okubala tewali kigenda kukyuka ate agenda kusigala ng'era luuza ne bana NRM bangi bagamba nti ekyo bwe kiri ekyo bwe kiri kale nti abantu b'e Kawempe North bo NRM bagirejectinga bagigoba ekkirize nti mutuufu baatugoba era ne bwe baddamu okubala akalulu bagenda kuluuzinga ne bwe baddamu okulonda emirundi emeka omuntu yagambye ne bwe balonda emirundi 100 mu NRM erisigala e Kawempe ate buli bwe baddamu okulonda eyongera kubeera nga obululu bwesalikako omusajja ayinza otuddizaamu okulonda emirundi n'emirundi baddemu naye wallahi kyetaaga akalulu ke simanyi bwe kitugenda kukola akalulu ka Museveni kano 226 kubanga bino bitulagira ddala nti tewaliiwo ngeri yonna gyayinza kubeera nga kale anyway Lubongoya yagamba nti oba oliawo singa akalulu wano mu ggwanga kaali kakwasaganyizibwa mu mazima n'obwenkanya ne NRM yennyini gye ne Museveni oyo Lubongoya yagamba nti yalifunyira bitundu 2 ku buli 100 tabirina tabifuna era kale bonga bagamba twagala kino kisoko kiveewo candidate waabwe alayire Nalukoola ate tulabe ebijja mu maaso okusinga okutuzza mu saakaasi Balamu mugira mu kyamatankuula ajja mmukwata amutwale jangu Nambi jangu mutwale eri oba yeetikka ki oba akola atya tetumanyi na kumanya oba ayingira mu kituli ekiri awo nga kiringa mpoko agenda yewalula bwewaluzi n'atuuka eyo nga banadda tetumanyi naye bale kubanga yonna gyalogera watiisa Balamu oyo kakati munnange Tango Doi ono atugamba nti tulina obukakafu bwonna agamba NRM balina obukakafu bwonna nti ddala mu butuufu obuwanguzi bwa Nalukoola bwa Kicupuli era n'adikira yalinga ligo battle nti balina okugenda mu kkooti yagalagaana balina okugenda mu kkooti Tango Doi yakulira ebyokulonda era nga ye chairperson wa Electoral Commission NRM Tango Doi bwatu alayidde nti bagenda ku challenginga results era agamba nti nno balina substantial proof of election malpractice again tulina obujulizi bwonna nti akalulu kabbibwa era n'agamba nti twemulugunya ku kalulu kano tekaalimu yadde n'amazima n'obwenkanya Odoyi bwe yagambye oliwo omuntu omwe yagambye nti saagala kukyogera abasajja bakambwe naye yakyusiza erinnya lya Odoyi n'agamba nti gwe oyinza okuteekako buteesima Odoyi idiot abaana bazibu nnyo ennaku zino kasi obusungu bubalinnya batandikirawo kuwa levo kakati mannange Tanga Odoyi ono nga bwe nkutegeezezza nti abantu bana NRM baga nti mwalemererwa okukuuma akalulu ne mukuba abantu naye akalimu ne kabalemu okubeera nga kakuumibwa kati mutandise okuleera nga muleeta ebintu ebigenda otuswaza
ebyo mubiveeko tugende bugenzi mulowooze ku bintu ebirala nti kati mwalya ssente za General Museveni okumala okuzirya kati mira kyakumugamba kati ate mwagala era mumufere abongere endala ez'omusango omanyi kati bano bamukuba left right center bazibu nnyo kati baagala akasente ako naye nga bannange bana NRM bangi bagamba bannange accept defeat and wait for 2026 we shall prove nti oba ddala kituufu tulina amaanyi mu Kawempe North oba mu Kampala. Okay, sigenda kubeera nga nsukawaawo naye nga muganda wange byebyo ebiriwo oluvannyuma lwa Electoral Commission okubeera nga egazeetinga Nalukoola era nga kyekibadde kyetaagisa ate bali okubeera nga bagenda mu maaso ne legal proceedings zaabwe okubeera nga bateekayo petition yaabwe bateekayo okwemulugunya kwabwe naye nga balina kuwaabira kakiiko ka byakulonda baagala kugamba nti baddemu okubala obululu era bagenda bwe bayita mu kkooti kitegeeza nti akakiiko k'ebyokulonda kalina okuba nga nako kennyini kawawaabirwa. Jjukira General Museveni yagamba nti baamubba $1,000,000 kitegeeza nti ng'era ayogera akakiiko k'ebyokulonda nti bakama abo newankubadde abawa ssente ze naye bakola ki bamubba era nga bakolagana n'aba opposition General Museveni era bo ne bava ne bagamba tebakirinako kye bayinza kukyogerako kati munnange bwe totya kugobwa nange ensirika